ezenjawulo bagamba gwe nakasumali eyo kakasa ntobibwa genda ku agent ye nakuli okumpyawo ajja kubanga kubulya ebisale ebyokusindika n'okufuna ensimbi bagwe nayo kenyini baba okukozesa simu yo okusindika n'okufuna ebisale byasaliddwako ddala ddala ba MTN abagamba nti everywhere you go atenga balongamizwa ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Daily Monitor omutwe omukulu guguno wano ekifaananyi kiriko kya mukulembeze w'eggwanga ng'akwasa speaker Jacob Olanya Messi gwe mugogo ogw'ekitiibwa oba ogumwa obuyinza yeddamula kubanga ekyabaddewo jja abantu bebuuza nti lwaki president teyamuwa omuggo ne bategeeza nti parliament tebaddeewo kitegeeza nti obuyinza bwonna badde mu mukulembeze wa ggwanga nenga yakyogedde ate abamu tebakitegedde mu statement ye bwe yakyogedde yakyogeddeko abamu ayinza okuga nti yalaibulayi lwaki ono yamuwa omuggo yagambye nti ayinza abantu no bategeeza nti president abeera in charge parliament yekumbu yadissolvinga wiiki eri oba weeks bbiri ez'emabega waasigala nga lu vacuum nga tewali parliament kyeza nti obuyinza bwonna bwaddayo ojjukira bwe nakugamba nti kyova olaba ne musemateeka bateekamu akadde akatono nnyo ak'esaawa 24 temporary extension nedda nti president ateekwa kulayira ng'esaawa 24 tezinamakuyitawo ekitegeeza nti waleme kubeerawo ki vacuum ey'obukulembeze n'obuyinza kati malemba nyola nti awo kyeza obuyinza bwonna president bwe yamala okulayira bwamuddira nga fountain of honor wa cabinet yes bona ne bana bagenze maaso kubanga bakola emirimu kululwe ba ministers abenjawulo abibyobulamu bani bonna bakola kibaita temporary extension nti nga tanaba kutuwa kulonda cabinet mpya ngenkadde dissolvinze yabawo obuyinza okwongera maaso okutambuza emirimu naye katunyo tukwera kwongera binyonyolamu awo maaso gye bujja naye nga kifaananyi kiriko kye kino bakubiddeko wano abavuganyiza mwami Jacob Olanya mukyala Rebecca alitwala Kadaga n'omubaka Ibrahim Semujunganda n'obulumule bwe yafunye nekukya deputy wano Council Yusuf Nsibambi omubaka Anita Among ne Muhammad Nsereko kale kyekifaananyi kiriko wano kungulu nga mukwasa dda mulooyi ku muko gwennyini ogusookerako ku mugukiro kwennyini kwe kuli n'eggulire lya eddagala ery'ejjingirire nti ate liyise katale eddagala ejjingirire ejjingirire liyise katale era lyesitole eri ku muko gw'okusatu bagamba nti ekitongole ekisaasaanya eddagala mu ggwanga ekya Uganda National Drug Authority kivuddeyo ne kirabula nti kigenda kujjayo kuba kukweza oba okukwata license okukomyawo license zaabo abatunda eddagala mu ggwanga oluvannyuma lw'okukitegeerako nti waliwo eddagala ejjingirire eriri katale k'eggwanga lino Uganda nga boogedde ku makampuni gali asatu agamaze dda okuyimirizibwa emirimu gyago olw'okuba nti babadde batunda eddagala ery'e China eriva e China imports from 3 Chinese companies ku ntegeka eyo mweriri so ndoza eryo no gulire lya bulabe kyengamba gulire lya nsonga kuba eddagala bwe libanga jingiri lisobola okufuuka obutwa kale wano omuko gw'okuna bakulaze babuuza kibuuzo kiki mukyala Kadaga kyagenda okubanga zaako tugenda kudda nabyo tukubaganye ebirowoozo mpola mpola tulabe options ekifaananyi kino kirabise bulungi ku muko gw'okutaano ng'atambula ndowooza wana badde atuuka kololo yadde atuuka ekololo okujja okuba kalo wano balaze ate bannaffe ab'ebusoga engeri gye bagenze mu maaso okubanga batwalamu amawulire agama Kadaga okubanga yagudde mu kalulu abamu bakaba amaziga wano abamu badde babeera ku TV beebuuza kikyazaako wano babeeraliikiridde bagamba abadde abakoledde ebintu bingi tebamanyi kiddako ate tebamanyi oba anaatwala ekifo ekirala kyonna oba anaabeera backbencher ku muko gw'omukaaga Daily Monitor era omutwe gugamba nti Olanya Anite take charge of house nti Anita ne Olanya kati be bali mitambo egya seeteeserezo Parliament ya Uganda bakulaza wano speech ya munaffe Jacob Olanya byonna bye yayogedde ensonga 5 olwajjo zagenda okusimbako essira esooka mwe muli facts nti ajja kubanga ayagala facts mazima gennyini oba obujulizi ku meeza then eyokubiri ye ya reason nti bateekwa kubeera parliament eteekwa kubanga etambulira ku reason guiding principle yes a guiding principle then eyokusatu ye tolerance and mutual respect
okugumikiriziganya n'okuwanga n'ebitiibwa then eyokuna ye Harmony nti wateewo okubeerawo ki okukanya then esembayo ya national interest nti parliament gyagenda okukubiriza ejja kubanga etunuulira ensonga z'eggwanga lino okutwaliza wamu esosowaza nsonga z'eggwanga kale byebyo byabannaffe munnaffe Jacob Olanya tugenda byogerako nnyo bwe tugenda okuteeka mulamwa gwaffe tulabe ate parliament emulondo gwe 11 agenda gikubiriza atya egenda kutambula etya ensonga z'abannaffe abayizi zikyagenda mu maaso n'okwogerwako kati no baleese aba masters luli twakugamba nti deremu ntebadde running series ezaba doctorates abafuna PhDs kati bakuletedde aba masters bo bakuguse muki biki bagenda okusosowaza mu maaso awo byonna abakatikirwa degrees enjawulo kuva emakerere bakulaze wano omukyala Kadaga byayogedde naga the major reason I am being pressed out is because of speaking on issues of ordinary people. I want to assure you that I will continue speaking on those issues. Oba naberanga backbenchers nagenda maaso okwongera ku nsonga ezo tetumanyi naye nga kyonna kyayodona ku lwajjo tetumanyi oba vibrance gyabadde alina anasigala nayo oba anapulinga out mpolampola options weziri ekitabo kati kibeeranga kitabo kipya ebagita career open book eyamukyala Kadaga nti mpya bulungi kati asobola okuwandikamu notice empya zonna zaagala okubanga azaako byonna tugenda bitunule tulabe wayinza okubanga badde ntunudde ku bikuŋŋaanyizibwa omukuŋŋaanya w'olupapula editorial olw'olupapula luno olwa Daily Monitor ng'ayogera nti lwaki tuteekwa kubanga twogera ku nsonga z'abannamawulire ogulabyeko omukulu why we must talk about journalists alaga obukulu obwa bannamawulire oba omugaso bannamawulire gwe bakola mu kutegeka oba mu kuzimba eggwanga nti oba oliawo omunnamawulire mu Uganda yandibadde atunuulirwa nga ekyomugaso ayina ettofaali lyagatta ku nkulakulana so si nga bwe tubadde tulaba bannamawulire nga bakubibwa emiggo batulugunyizibwa wano ekibuuzo kiri wano mu opinions bebuuza nti will Kadaga breathe under the bus Kadaga anassa okussa oba naye tasobola kussa ng'ali mu bus wansi bus gyatambuliramu yenali abuuse agudde mu kubo kati bus emukoze eki babuuza nti anasobola okussa mu bus ya NRM anti NRM yeyina bus anti bagamba under yinza okubeera wansi oyinza okubeera waayo takyali ku gundi eyawali anasobola okubulinga under the bus anti bus jukira nti bus eno ya movement ekola ki etambula kati agudde wansi wa bus abuuse mu bus agudde wansi waki wa mipiira ali mupiira kati babuuza nti anasobola okussa kibuuzo kiri wano kujaba osomako message eri powerful naye nga wonna onayawandowooza nti anasobola bigenda kutambula bitya tugenda kubyogerako tulabe option za mukyala Kadaga zaalina ziri workable oba ziyinza okubeera nga tezongera kutagula oba kwongera kusiba bintu atagulula atya akattu kati akaliwo oba kayolekedde tugenda naffe kubako tochi mpolampola tulabe wano bakulaga engeri handicraft gyaleetamu n'okumodifyingamu product line babiwandiseko wano aflatoxins a big concern for food safety baziwandiseko wano nti ebyo ebintu ebigenda mu kasooli okasobola okufuuka ow'obutwa ow'obulabe bagambye nti entereka post harvest yevaamu obuzibu obusinga nebeera nga tebasobola akasooli ono n'afuuka ow'obulabe n'okubeera cancerous ensonga ya aflatoxins ojjukira bulungi nti yatuviirako n'eggwanga erya Kenya okugaana akasooli waffe okutundibwa mu ggwanga erya Kenya so ndowooza nsonga nkulu erudde eyo bwe bityo mu mbeera eyennyini so ndabyeko wano mpozi eggulire ndowooza nako kalowoozo editor era ayina akalowoozo kawadde ng'agamba nti timing of new taxes is wrong toba oliawo sike kandibadde akaseera okuleeta oba okutondawo emisolo emipya mu kiseera kino kyennyini era akuwandiikidde wano akalowoozo ke ku notice board bakulaza ne budget wano nti budget oba embaliye ya 2021 nti emisolo emipya
gigenda kwongera akazito ku bannayuganda abagisasula. Ya mwe muli omusolo ojukira bulungi omusolo gwa ku rental income waliwo 25% ajja kubanga sasula ku rental income abantu bavayo nga baga nti ejja kwongeza omusolo gujja kwongeza ku rent banabizimbe bwe bagenda okukola kwe ku passing omusolo gwo kuki kubapangisa. So ndowooza gye gimu ku gye bawogeddeko mu kiseera kino kyennyini oba mu kalowoozo kano. Waliwo no 10 ekyeyongedde ku mafuta kubanga ate bwe kiba 10 kitegeeza nti eyebeera multiplier effect kiba kigenda ku economy yonna buli kimu kiba kitambulira gundi ya mafuta. So bagamba nti awo levy on internet bundles 12% eyo nayo erabika nga yakanyamberege nayo nga jayita kitegeeza bannayuganda tulina kubanga tweteeka bwetekisi mu mbeera y'okugisasulamu eyo batunyweza bulungi tolinawo abantu baali bafuna zi VPN no bypassing wali eri nayo no ku data kwennyini ne ku data tolinawo okolaki naye abannayuganda bayiye booli awo maaso awo gye banajja bajja kubanga balinawo enteekateeka mwewala misolo kale bypass ne gavumenti yennyini ebitongole byagwewalanga VPN niwe mwana ebitongole byennyini ebyamakomera walengeranga nabo babeera ku VPN bana baberanga mugundi video conferencing era olengeranga VPN cheze nabo benyini bali tebagaliza gwanga ate nga babanga n'ensimbi nga ne budget weri eyo kubanga abantu abo bafuna akasenta naye bakulaza nti regressive taxes bagamba mbu cement nayo numbi yandilinya bei mbu waliwo omusolo gwa VAT on kilinka kye kirungo ekitekebwa mu cement ekikola cement kati kyatekeddwako VAT bakugu bagamba nti kyandibanga kijja kwongeza ebbeeyi ya cement. Tax to GDP 13% balaga wano byonna byonna bikwanyizibwa munda mu ggwanga gross domestic product. Bakulaza national health insurance eteekeddwa kubeera ya buwaze eyo nayo ekyalina ebizibu byayo. National health insurance jukira nti etteeka lyayisibwa ne bakuteekebwako omukono likyalimu obuzibu bwayo kubanga insurance ndowooza agamba nti kandibadde ye akalowoozo agamba nti libeere compulsory but distance bo balina kubanga bayambe obuyambi bwa bano bannaffe banekolera jange emitwalo 10 gya mwaka gyolina okubanga owaayo naye kunoonya informal sector buli omu okumugyamu emitwalo 10 abantu bakigaana kikyalimu obuzibu bwakyo n'emitwalo 10 mu mwaka nze oba ndowooza nti oba anti kati bwogala ku informal sector banji ate kati informal sector abali mu formal sector teri regulated temanyiddwa bulungi ani agirimu actually abasinga bali mu informal sector bweyogerako bano bonabola abali eyo abali muki abali mu mirimu egyo egitaliiko egitamanyikiddwa bulungi egyo banji bebasinga obungi ndowooza yandibadde nnungi naye obaolya waliwo obukwakuliza obuyinza okubanga butereezebwamuko kubanga bwetundi omuntu afuna omusaala olwedde n'omuteekako percentage eyo awa NSSF pay as you earn local service tax n'omwongerako n'egino bano bamala nalwo tuteekwa kwetereeza mu setting eno eyaffe eya Uganda nti national insurance wegenda okutuukira ate ebeere ngeri ekisooka ensimbi zetukuŋŋaanya katolaba ba NSSF bakaaba nti sente zaabwe tezikoze eki tezikola ate naffe kumpi enkola yeemu tujja kubanga tukuŋŋaanya sente zigende mu kitavu then ekitavu kivugirire ki amalwaliro nakyebyo okulaba nti bw'ogendayo ofuna obujjanjabi buki so tuteeka kwetereeza tubeere nga bw'ogendayo bw'obanga nsasudde ensimbi zange manye nti bwe ngenda mu ddwaliro era nja kusangayo ki obujjanjabi bwene